Ogamba otya mukwano gwange nze Kimuli Godfrey Magunda mutabani wa Ventino Magunda ebuwenda buddu bukoma nsimbi. Yes, olwalero nkugamba bugambi bwe gubanga gwomundi gwo kusoso okujja wano bambi subscribinga ng'okoona awo ku kigambo subscribe ate ne wali kantu akalinga akade. Jukira nti buli lw'okoona ku kigambo ekyo subscribe butekayo video gwomu kubasooka okumanya nti tulina video gye tutaddeyo. Kati koona ku kigambo ekyo subscribe ate ne wali kantu akalinga akade osobola okubanga omanya buli kaseera kiki tutaddeyo kiki ekigenda mu maaso. Wano ku channel eno nagamba tubeera tukuwa videos ezitambudde tuba tukolera amawulire agatambudde agaliwo mu nsiike y'ebyobulamu eby'obufuzi eby'emizannyo entertainment n'ebirala. Olwalero nziguse neggulire ku Pastor Bujingo Aloysius ono ye wa Kanani Land. Pastor Bujingo ono mukimanyi bulungi nnyo ye mukyala twale eri wamma ye mwami w'omukyala Suzan Makula Bujingo. Kakati laavu yaabwe ezze ewakanyizibwa emirundi egiwerako emirundi emingi ng'abantu bagamba nedda abantu babo biki naye olunaku lwaleero nkuleetedde Pastor Bujingo avuddeyo n'ayogera ku laavu yaabwe gye yava gye yatandikira. Abamu mugirabidde wano ne mulowooza nti oba oli awo abantu bano beegwira bwegwizi wabula ekintu kyalimu Katonda ne kiva emabega nga kijja kyezimba paka bwe kyatuuka ku babiri bano okufumbiriganwa. Era mwababadde ba tiimu Teddy nga mugamba nti it will end in tears oba mwali mulowooza manyi mugenda mulowooza it will end in tears nga mulowooza nti abantu bano butungulu bambi mufune kuvu mulinuuneko. Laavu yeeyongedde okulinnya waggulu gwate oba kati ne mu saavisi laavu yeekwata akati akasooka yeekulembera. Laavu yaabwe yeekulembera. Oli yayimba nti laave eno. Kakati aba tiimu Teddy musirikeeko kubanga abantu bano tiimu Teddy mbadde mbasaba tusirikeko kubanga ne Teddy yennyini gwe tuwagira omanyi osooka okukola mpalanirako naye nga gwowalanirako si byaliko. Kati tiimu Teddy ekintu kino tusooke tukiteeke ku mabbali. Njagala okusooka okuwa Pastor Bujingo engeri gye yayogeddemu ebintu byabwe engeri gye byatandika naawe owulire. Bannange laavu ejjanga tomanyi. Omuwala yayimba n'agamba nti bisooka na kirabe nvaako tomanyiira mwatto olweyalula n'ebitandika. Kati wuliriza Pastor Bujingo. Nga maze okulemwa byonna enkwana Suzan oyo ate saakwana nyoze simanyi kwana kubanga sina experience. Suzan enkwana gye namukwana mwesesa namugamba nkulabye olimu amagezi ngenda kuwasa. Naye ngenda kuwasa naye ekigambo kyegambye tekiri kumpi applicable. Naye okumanya nga kyegamba kirimu omulamwa ojja kulaba musumba Edward Kayizi nja mukusindikira gwoba oyogera naye akubuuzi nyina omukazi sirina. Nabeera awo nga ayagala ku design nga ayagala kudduka biki buli kirowoozo kyonna ekiyinza okumugjawo yakifuna naye Mukama n'amunywereza. Naye nyina mikwano gyange bali begambye abagagga waliwo eyabagamba ate weewuunye saamulinamu interest in the beginning or over nga nze musabira ku bizibu bye ng'alina ebizibu Suzan oyo. Atenga ne mu bizibu bye mwalimu okubanga yasalawo tagenda kuddira basajja. Ye lwaki nkwogerera
nze njogedde party yange Suzan jangu bamikwegairira kati timu Teddy ekintu kino tusooka tukiteeke ku mabbali njagala okusooka okuwa Pastor Bujingo engeri gye yayogeddemu ebintu byabwe engeri gye byatandika naawe owulire bannange laavu ejjanga yali amaze okumbulira ebizibu byayiseemu omuwala yayimba n'agamba nti bisooka na kirabo envaako tomanyiira naye nga waliwo ate bye yali yakayitamu awo tuwuliriza Pastor Bujingo ng'avuddemu olubuto naye ng'ekyalugjamu eyalumuwa ate era nga yennyini era eyaluleetera okuvaamu bwe yamukubira n'amugamba nti ali lubuto n'amuga nti olwani njagala owulirize ani yakugamba nti nkwagala kakati kakazi katu ekyo kye kasembayo okulya kasaba akagamba nti ani yakandi bakaagala ekagwa wansi okusiba nga ali mu ddwaliro oto ne luvaamu ekyemanenya Lubagamba saakulina mu interest yonna ate nga n'ebizibu byo mbisabira mbimanya era gonneesiga era Suzan nafulatinga kuwada omulundi ogumu namutomera gumu ne mugandi ngenda kuwasa nkulabyemu amagezi nenziruka ne mugandi ebisigadde kayiza ajja bigamba tuweyo kasole katono ne kyenjalo bagamba sibagamba nyo kya relationship yange nono naye mbaga nti olw'erinnya lye nnina nze kyendi wali abali bakisibirako nti waliyo abagagga obanga sibalaba n'amaaso gange gwe bayita Suzan yaani kuishi babuulireko katono ku bujulizi bwo yes yebazi b'abooluganda muli mutya munange tekyakomyawo omukulu yayongeddeyo n'atunnyonnyola laavu waje yava waje yali ate bagamba abaganda nti ayogera omu amaga ne Suzan Makula Bujingo naye yavuddeyo n'annyonnyola yenna agamba waliwo enkuŋŋaana eziyitibwa Independence Night ezikolebwa buli mwaka ku Soloti Media mu House of Prayer yagambye nti ye Independence Night aina Independence Night gye yafuniramu independence ku lulwe naye nannyonnyola laavu yaabwe wa Gyenvudde so era njagala okumubawa naye mumuwulire mumanye ekintu kino nti tekitandikidde mmwe we mulaba wabula laavu yavadda ogamba otya mukwano gwawe babuulireko katono ku bujulizi bwo yes olwaleero yes yebazi b'abooluganda kugamba bugambi simanyi wentandikira nze Independence Night eya 2015 nagenda kusaba Mukama azzeeko omusajja gwe nali njagala naye nga nnemeddwa okumuta ndowooza nze lwefuna independence yange esooka naye awo nalina ebizibu bingi nengendako newo omusumba nga mutwalidde ebbaluwa ya poliisi bampa bagiyita police bond nga omulezi gwe nali njagala waliwo nali nkolera before salt nga tennaba kati ng'omuwala gwayagala nkola naye tutula mu ofiisi y'emu kati nabba essimu yange nengamba kasita ya layisi njagula endala lwe nayiga nti we bakubbako essimu reportinga ku poliisi wadde toyagala girecoveringa kubanga bwe yagibba yajjamu line n'ateekangamu line ebiseera ebyo nga UCC tena registeringa masimu na lines bwe yagijjamu ng'ateekangamu ng'aweereza messages ezi ng'aziweereza ate boyfriend waffe okuthreateninga okumutta kati nvaayo njoyininga salt
ng'omuvubuka yaggulawo omusango ku poliisi bali mu kunoonyereza n'ayagala okumutta kubanga alina lawyer so yalina connections. Bankubira essimu ne bambuuza gye ndi nga ndowooza oba bantu kyengeri gye nkola ku radio manyi ndowooza bawuliriza so okulaba nga kamotoka ka primo ne bankwata ne bantwala ekibuli nga banzigulako omusango wa kwagala kutta muntu nga bazze bagobera bandaga nga bagoberera lines mwe zaatulanga yali simu yange ne mbagamba essimu yabula ne bagamba tuwe proof nti yabula ne mbagamba sa report nga yagala lwaki reportinga ku poliisi kati ekyanyamba ku mulimu ne boosi wange we yali yamanyako nti essimu yabula n'abantu be nali nkola nabo kati ne banzijja ekibuli ne bantwala ku CPS ne bansibyayo awo mu kaduuku kati we bansibyayo naye ne ngamba omukyala ne mugamba akubuulire mbeera ntya nga njagala kutta omuntu gwe njagala naŋŋamba omanye abawala muba n'obujja alabika alinayo omukazi konze kituufu amulina naye ne bamuyita ne bayita omusajja ne banoonyereza ku muwala kati ng'ate omuwala yayina ankowe ng'akola mu CID kwegamba omusango sirina we ngusingira ate ennyini nga gwe tutebereza nti eyabba essimu naye katonda antaasa wajjawo omukyala ebiseera ebyo nali lubuto so omukyala ne mugamba ndi lubuto sisobola kwagala kutta ate muntu nga ye taata w'omwana so omukyala oyo simanyi katonda ngeri gye yakikola n'agamba poliisi bandreleasingire ku bondi nzire luvannyuma lwa 2 weeks nkwata ebbaluwa ngitwalira pasita ne mugamba nsaba onsabire katonda ki omusango guno nguwangule pasita Bujingo ne mugamba ate ndi lubuto suppressions tebiseera byonna kasita nafuna ebbaluwa eyo ne ntandika okuba nga mbulidinga abasawo ne baŋŋamba ojja vaamu olubuto stress mungi kati musumba n'agamba nedda sikuwangula musango ripooti eno muki omusango fayiro mukama agiggalewo so bwe naddayo wiiki ey'okubiri ng'omulenzi yennyini baali batandise omunoonyerezaako nga yennyini yaggaddewo fayiro ye yennyini ate naye nga kuliko omusirikale omwamulemeddeko n'agamba lwaki oggalawo fayiro ng'ate baagala kutta kubanga baatandika okunoonyereza oba alina abawala abalala nga katonda yali annyambye nti nali ŋŋambyeko abantu abawera nti essimu ebuze ate nga n'olumu messages baazimuweerezanga nga ndi naye katonda n'amponya fayiro ne bagiggalawo naye byaddakawo ndi ku salt nga mukubira essimu nga ndi mulwadde nga sewulira bulungi ne mugamba olubuto olunuma ate mbulidinga nnyo nsaba kuntwala mu ddwaliro ebigambo bye nzijukira yaŋŋamba nti have I ever told you that you're my girlfriend naye nga ndi lubuto lwe naŋŋamba siri mwami wo so toli entitled awo sadda mutegeera ntegeera ndi mu ddwaliro nga mukwano gwange vuki nga ndi naye mu ddwaliro nga yasayininze empapulawo nti ye boyfriend basobole okunkolako amangu so ne basobola okuba nga bankolako omusawo n'atugamba omwana ye togenda musigaza naye ate nga nzijukira nti nakolako endagaano ne mukama nga nzadde first born nagamba mami wange sigenda zaala mwana wakubiri paka nga maze ofumbirwa onsonyiwe ebiri bye nakoze neŋŋamba katonda tonganya kuzaala nga sinnafumbirwa naye era ng'omuwala awo gakaabamu takwagala naye ate omwagala so nze independence bwe nagenda e Namboole mukama ne mugamba ekituufu annemye okuta naye nnyamba bw'ono nnyamba ne mutta bwe nti n'ava mu mutima gwange eby'abasajja mbitadde njakuweereza gwe weka njakuza mutabani wange paka lwendifa gwe ntuma kyoyagala nkole kati oba neerabira ntya nti katonda namugamba siribiddamu kabizibu nsaba munsasire si byangu ebiddako awo naye mba ndi awo
musumba nangamba nti ayagala kumpasa era yangamba nasoka nga ndowooza asaaga ne mugamba saagala nagaa ndi serious bwe nafulumawo we twali ne mpandiika ebbaluwa eva mu Salt nga ndaba bino sigenda bisobola naye manager yaliwo ng'ate naye alina ekigambo kye yaŋŋamba ŋŋamba ate njiwe manager ki kubanga emba ndesigninga ate siina giwa pasita yennyini kati nga manager bwe naagimuwa kitegeeza ye agenda kunnemerako ogwasookera ddala naye ebimu ku nzijukira manager oyo yali yaŋŋambako nali muyita nnyo taata olw'obulamu bwe nali mpiseemu naye munange kati nentula nentandika omunyumizaakawo ne mugamba waliwo omusajja yagala okumpasa kati awo gwojja okungaba kubanga tatange yali yafa naŋŋamba nti ngaba kye sitamanyi ate bagamba abaganda nti ayogera omwana ne mugamba ate kitya ne Suzan Makula nambuuza nze siri musajja naye nga kati ebyokulizayininga bitabuse ye n'agamba waliwo enkuŋŋaana eziyitibwa Independence kwegamba waliwo okusomozebwa kungi nsaba munzikirize embireko ebirala musumba abyogedde okukakana nga tuli wano olwaleero kama abampera omukisa lulwe naye nannyonnyola laavu yaabwe wa Gyenvudde so era njagala okumubawa naye mumuwulire mumanye ekintu kino nti tekitandikidde mmwe we mulaba wabula laavu yavadda ate nno teweerabira mukwano gwange ku subscribinga bwe gubanga omurundi gwo gusoose okujja wano subscribinga koona ku kigambo subscribe ne wali kantu akalinga akade tubeere nga tutambula bulungi nnyo weebale nnyo weebalire ddala